Jaamu atukwata nnyo, tuyinza okwongezaamu okuva ku 8 ne tuteekako 10 lwa nsonga nti jaamu aba mungi. Oba owandivugidde essaawa emu ovugire essaawa, owandivugidde eddakiika 3 ovugire essaawa namba ng'oli mu jaamu. Then ate bayimirira nnyo ku makubo olw'okuba nti emmotoka ziba ziri mu jaamu. Kane ekikusikiriza okubeera ng'oyongezaamu 2 olukumi atule ne bagenda abatajja kkaayana kuba babeera bangi ku makubo. Naye nga jaamu ye asinga otukwata. Namirembe Road awo wonna wabeera wafu. Ffe kati nga nze nyina emmotoka naye jaamu mungi nnyo. Kuba abamu mbadde mbazizaayo kati ono yabadde asigaddeyo n'omulenzi. Naye jaamu buli kkubo lyonna ly'ovugako osanga jaamu nga mungi nnyo kyekizibu ekiriwo. Kitegeeza amafuta gaba geeyongeramu olwa jaamu bwe kityo bwe kiri naye nga tukigumirira. Tutunze okusinziira gye babadde mu kyeya kubanga mu kyeya tubadde wano tulina bakasoma naye kakati bakasoma bazze naye obuzibu tusanze ng'emmotoka ziyingira mu kikuubo kale ng'abantu bangi mu kikuubo olwamuzi balinnya ate bwe ziyingira bakasoma ne batuddukako kale ne tukwasayo be tukwasizza ne tusobola okubaguza naye nga baadde baguze naye nga wadde bintu babiseera. Emiwendo girinnyeemu katonotono naye tubadde tulina okukigumira kubanga buvunaanyizibwa bwaffe ng'abazadde okugulira abaana baffe ebintu ebyetaagisa era tulina okubazzaayo kubanga ekyo kyo kyateeka kyo bwe kiteekeddwa okubeera ng'omuzadde taata omulungi. Bote bw'oteekeddwa okugula ebintu by'abaana bo ne baddayo mu budde. Naye nga tukoseddwamu okusinziira ku mbeera y'eggwanga Uganda nga bw'eri, situmanyi naffe lwaki ssente zibuze naye era tusobodde okukimeekinga. Bwe kityo bwe kiri mukwano.